محبة مني ولتصنع على عيني. Obubaka bwali bugamba ki an akdhi fihi fi tabuti, omwana oyo muteeke mu ssanduuke, mutwale omuzazike mu ssanduuke, kubanga yazaalibwa mu mwaka oguttirwamu abaana abalenzi. Firawuna yali ataddewo etteeka nti babanu Isiraila bwe banazaalanga abaana abalenzi banattibwanga, abawala banaalekebwangawo ne bawangaala ne bakola obwahawusigaalo olw'okutya omwana omulenzi okuva mu babani Isiraili okulya entebe ye. Naye maama bw'amala okumuzaala mu mwaka oguttibwamu abaana n'atya okubeera n'omwana w'inti ajja kuttibwa, Allah agamba omwana muteeke ku ssanduuke, fakdhi fiihi fil yammi, omutwalo omutusuulire ku nnyanja, falyulqihi lyammi, ye ennyanja ejja kumuwala awali, mutwalo emusuule bisaahil, ejja kutwala emusuule ku lubalama olw'ennyanja awali omwalo. Ya'khudhuhu, ajja kumusanga wa mutwale, aduwwun li, omulabe wange, wa aduwwun lahu, ng'ate naye mulabe we, mulabe wa mwana oyo kubanga mu Isirayiri, ate mulabe wange kubanga yatuuka okusaalimbira mu nsalo za Allah ne yeeyita Allah. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, nakussaako okuva edda omukwano okuva gye ndi nga munene nnyo gw'amaanyi, omukwano ogw'amaanyi gwe nakuteekako okuva edda ng'okyali bebe. Walitusna ala aini, n'enjagala obeere ng'ogunjulwa nga nze nkutaddeko amaaso gange abiri. Nabeera nga njagala olerebwa mu buyinza bwange nga nkutaddeko amaaso gange. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti Musa alayhi salam, nkutumye eri Firaawo, naye saagala weeraliikirire nkulaba otya. Jjukira nti gye nfuddewo nzize mbeera naawe, nga maama wa akaseera we yakuzaalira mu mwaka ogw'obuzibu, namugamba akuteeke mu ssanduuko, akusuule ku nnyanja, ennyanja ekuwale ewale, ekutwale ekusuule ku lubalama awali omwalo. Wajja kujjawo abanaakutwala, enkomerero ya byonna ojja kusibira mu maka g'omusajja omulabe wange, so nga ate naawe mulabe wo, ate okitegeere nti omukwano gwe nali nkutaddeko nakuteekako okuva edda omukwano omuyitirivu. Ebyo byonna nabyagala bibeerewo, obeerenga okula ng'ogunjulwa nga nze nkutaddeko abiri. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. Jjukira ekiseera ekirala Musa bamujjukiza gye nvuddewe gwe yali tamanyi, naye nga Allah yamutegeera obulungi. Tamshi ukhtuka, mwannyoko yagenda ng'atambula nga maama amaze okuteeka ku nnyanja nga bwe baamulagira, naye n'alagira kannyoko akaali akakulu kagende nga kagobereza amaaso ssanduuke bw'etambula, kabeere nga kagenda kalaba binaggwa bitya, era omwana agenda mu mikono gy'ani? Mwannyoko. Allah subhanahu wa ta'ala amwogerako wano ng'agamba nti izjukira ekiseera tamshi ukhtuka, mwannyoko bwe yagenda ng'atambula, fatakulu, ekiseera kyatuuka nga omaze okubeera ng'ogenda mu mikono gya Firawuna, banoonya anaakuyonsa, ogaana buli mukyala gwe bakuleetera okubeera ng'oyonka ku bbeere lye. Kannyoko kavaamu ekigambo, kawa abantu amagezi, buti omwana ono bw'anaabeera ng'ayonsebwa aleka okufa enjala. Fatakulu, kannyoko kavaamu ekigambo ekigamba nga kawa amagezi abantu ng'oganye okuyonka bbeere lya mukyala akuleeterwa. Hal adullukum, abange yadde ndi muto naye mwagala mbalagirire, ala man yakfuluhu, ku muntu ajja okusobola okulabirira omwana oyo, so nga bw'anaamuwa ebbeere ajja kutandikirawo. Abantu baawuliriza, faraja'naaka, ne tukuzzaayo ng'omwana bwe yayogera omuntu gwe yabalagirira yali nnyina. Faraja'naaka, twagaayo ila ummika, ewa maama wo, n'abeera ng'ate yakuyonsa naye ng'ova mu mikono gy'omuntu akulonze. Olwaleero oyonsebwa naye nga bakuyonsa okusinziira tibayonsa omwana w'omukulu eyamulonze. Kaakati ayonsa omwana ono, omwana w'omukulu ateekwa okuyonsa ng'ate n'okusasulibwa asasulibwa, kubanga ye yekka omwana gwakkiriza okuyonka ku bbeere lye. Allah agamba twakuzzaayo ewa nnyoko, kay taqarra aynuha, amaaso ge gasobole okufuna essanyu,
olw'okuba nti omwana we akomyewo gy'ali mu mikono gye ate nga tayonse ku mabeere g'abantu balala bonna agazize naye okuzira okwo tegaali maanyi go wabula ffe twayingirawo ate tusobole okuzzaayo ewa nnyoka abeere ng'asanyuka wala tahzana aleka okunakuwala ng'omukazi bwe yaalinakuwadde ng'akitegeera nti omwana we ekifo kyalimu tekiri seefu wakatalta nafsan musaba kujjukiza nti jjukira mu gye nvuddewo ekintu kye wakola ate mu buvubuka bwo ng'ogenda obuvubuka watta omuntu fanajjainaaka min alghammi ne tukuwonya n'ova mu bweraliikirivu bwe walimu olw'okubanga bw'omala okutta omuntu baasalawo okunoonya so omuntu oyo ng'ate yeggwe ne tuleeta akubagulizaako nti gira obulewo era n'odduka n'ogenda bafatannaaka futuuna ne tukugezesa ebigezo byaffe bingi by'ozooyitamu mu bulamu bw'ensi eno falabista siniina kati laba bw'omaze emyaka giigyo giwera fi ahali madiyana mu bantu b'e madiyana ewa shuaibu obadde olunda n'akuwa omukyala thumma jiita ate kaakati oluvannyuma lw'ebyo byonna wuunoze ala qadari ya muusa era kwonna kugera kwange muusa kutunula gye nvuddewo yonna ebyafaayo byo okuva mu buto bwo okutuuka wano w'oli ntuuka okukutuma ebyo byonna ozze obitambuliramu nga purogulaamu zange ya muusa alayhi ssalaam wastana'tuka linafsi nze nasalawo mbeere nga nkukola naye nga njagala obeere ng'ompeereza ekyo nakikola nga nkukola njagala obeere nga buli kimu okinkolera nga bwe njagala ate nga beera mugumu tojja kutuukako buzibu bwonna اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري idhab kaakati genda okusinziira ku gye nfuddewo otegedde nti byozooyita mu mikono gyange okutuuka wano w'otuukidde mbeere nga nkutuma saagala obeere ng'otya idhab kati njagala ogende anta gwe kennyini wa akuuka ne muganda wo nga bwe wasabye Haaruna nzikiriza bi ayaati mutwale ebyamagero byange bino mubitwalire omusajja Firawuna atuuse okweyita Katonda asinzibwa mu nsi muno ddala ekintu ekikyamu wala taniya fi dhikiri naye temulegeza mukunjogerako dhikiri mubeere nga muzikuba buli ssaawa buli kadde kubanga omuntu bw'ayitiriza okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala abeera naye mu ngeri zonna idhaba mugende ila Firawuna ewa Firaawo innahu mazima Firaawo oyo gye mbatuma tagha abuze n'okubooga n'abooga mu bubuze فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا له قولا لينا naye mwogere naye ebigambo nga birungi byakawoowo bigonvu temufubutuka eno ne mubeera nga mugenze n'obukambwe obw'ekika ekyenjawulo yadde nga mutegedde nti mulina obukuumi bwange mugende n'empisa ezisinga okubeereza waggulu mwogere naye ebigambo nga bigonvu nga birungi ebitajja muntu mu mbeera la'allahu oboolyawo bwe munaakola mutyo yatadhakkaru ajja kubeera ng'afumiitiriza alowoolereze alabe ekintu ekimugambibwa ategeere obutuufu bwakyo aw yakhsha oba anaafuna akatya Allah n'atereera قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال نبغamba ربنا katonda waffe innana mazima ffe ababiri bootumye nakhaafu tuwulira nga tulina okutya ayafurutu alaina nti omusajja oyo ayinza otwesooka nga twakatandika okubaako kye twogera nga situnnamala nayo n'abeera ng'atutamuukira n'atutta n'atuggyawo oba sinakindi n'atusiba mu kkomera kubeera nti atumanyi bulungi naddala nze mu kiseera we nattira omuntu nava kuno nga bannoonya bunoonya ate kaakati wuuno neetutte nzekka nga nzizeeyo si ekyo kyokka ng'ate nzizeeyo mu ngeri ndala nnyo yakumunnyonnyola na kumusomesa na kumuyigiriza tufunye okutya nti tuyinza okuba twakatandika okubaako kye twogera n'abeera ng'atuvumbagattira ne tutasobola kumalayo obutume bwaffe oba mesegi yaffe gy'otugambye n'atawuliriza na kuwuliriza awo ayatagha oba si ekyo nga tatuvumbagatidde kubeera nti atuggyawo nga situnabaako kye tumugamba si kulwanga ate era tufunye okutya si bw'anaaba ng'awulirizza bye tumugamba awo ayatagha ajja kwongera okubula atayiti ne we yandikomye
awo wetumusanze mu bubuze nawe ayitewo ataasukkirire. Kati Musa alayhi salam yalipootinga ensonga ye eyo gye yawulira nti mu butuufu yantiisa nti Allah tugenda naye tufunye okutya. Omusajja ono tuyinza okuba nga twakwogera kimu bibiri n'alagira ne batubuzaawo oba ne batulyawo, oba si ekyo n'awuliriza naye ate okuwuliriza kwaffe ne kumwongera kubeera nti yeewaggudde bwewagguzi ku mateeka. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Qala Allah agamba la takhafa saagala mutye mwembi. Innani ma'akuma mazima nze ndi wamu nammwe tuli bulembwe. Asma'u buli kyonna ekigenda mu maaso nja kuba mpulira. Wa ara ate era nja kuba nga mbataddeko abiri nga ndaba. Temutya tajja kubaako kyabakola mu ngeri zonna, byonna ebisigadde mubindekere. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فأتياه مجند متمفاي مجند جالي فقولا ممجامبي إنا رسول ربك فتولي فيمبيا بطما بفد اليوم لزو الله فأرسل معنا بني إسرائيل twagala otuweba bani Israel tubeerenga tugenda nabo tubajje mu buddu wano wala tu'azzibuhum lekera okubabonereza n'okubazinya endubaalo batulugunyize ekimala kadinaka ffe tukuleetedde bi ayatin ebyamagero min rabbika okuva eri omulezi wo Allah wassalaamu ate emirembe tukutegeeza ala man ittaba alhuda jijja kubeera kwoyo yekka n'abaakutta wali obulungamu bwe tuzze nabwo. Inna qad uhiya ilayna anna al'adhaba ala man kadhaba wa tawalla. Inna mazima ffe kad uhiya ilayna tufunye obubaka obuzze gye tuli nga bugamba butya anna al'adhaba mazima ekibonerezo kirindiriddaani ala man kadhaba yonna oyo anaalimbisa bye tuzze nabyo watawalla ate ne yesuulirayo ogwa naggamba n'abeera nga tawuliriza wadde okubiteeka mu nkola. Qala faman rabbukuma ya Musa. Qala n'agamba faman rabbukuma ani mulezi wammwe mmwe mwembiriri gwe mwagala okunsomesa ate mumusomese n'abantu bange. Ya Musa wange gwe Musa tokimanyi nti nze kamala byonna w'ensi eno n'eggulu. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Qala Musa muddamu rabbuna alladhi katonda waffe gwe tuzze okusomesa omulezi waffe gw'otubuuzaako y'ono a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada yoyo eyawa buli kintu kyonna ky'otunulako ky'omanyi ne ky'otamanyi eyakiwa okutondebwa kwakyo ye mutonzi waakyo yakissa mu embeera eyo gy'okirabamu. Thumma hada ate oluvannyuma n'akiruŋŋamya ne kisobola okumanya ekirungi n'ekibi butya bwe kineewala kino na kiri. Buli kintu ky'olabako ebinyonyi ebiwuka ebisolo abantu kulla shay'in khalqa buli kintu kyonna ye yakiwa obutonzi bw'ekirimu. Thumma hada ate oluvannyuma n'akiruŋŋamya mu ngeri yakyo. Qala fama balu alquruni alula. Qala n'agamba fama balu alquruni alula oyogera ki ku mirembe egyayita egyaliwo nga situnnabaawo. Firaawo abuuza ng'abuuza Musa alayhi salaam oluvannyuma lw'okumunnyonnyola Allah subhanahu wa ta'ala nti yo ye yawa buli kintu kyonna ky'olabako ekifaananyi kye kirimu. Allah subhanahu wa ta'ala ye yakitonderamu era ye yakiruŋŋamya mu nnuŋŋamya gy'okirabamu ne kisobola okumanya nti kino kyakulya kino tekiriibwa. Ono mwana wange ono si mwana wange nga bwe tukimanyi nti ekisolo kisobola okwawula omwana gwakyo mu bisolo ebirala byonna nga bwe tugamba nti Abaganda bwe bagamba nti keezaala yadde ng'ensolo ziri mutwalo mulamba naye esobola okubeera ng'eyawulamu akaana kaayo keesobola okukomberera. Obulungamu obwo obukituusa ekisolo okumanya nti ono mwana wange ono si wange Allah subhanahu wa ta'ala yakituusaawo. Qala Fir'aun n'agamba fama balu alquruni alula oyogera ki ku mirembe egyaliwo nga situnnabaawo. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa.
qala Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti Musa yaddamu n'amugamba ilmuha ekikwatagana n'ebyo ebyaliwo nga situnabaawo inda rabbi ebyo biriwa Katonda wange kubanga nange saaliwo. Allah subhanahu wa ta'ala yamanye ebyaliwo yamanye ebiriwo n'ebyo ebiribaawo fi kitabin kubanga byonna yamala dda okubisibira mu kitabo. La yadhillu rabbi Katonda wange talina kimubulako wala yansa ate tasobola kwerabira fayiro ya buli kintu weeri talinaako kiyinza kumubulako ate tasobola kwerabira nti fayiro ya kintu gundi neerabira we nagiteeka. Allah subhanahu wa ta'ala buli kintu kyonna gyali tewaliiwo kiyinza kubeera nga kimwetaagisa kunoonya nti kyabula ate tewaliiwo kyayinza kugamba nti kino neerabira we nakissa. Allah subhanahu wa ta'ala la yadhillu rabbi wala yansa. Allah wange oyo gwe nkugamba tasobola kubeera ng'ayina ekiyinza okumubulako ng'obadde okyetaaze aye tasobola kwerabira buli kintu kyonna kijjukira bulungi ekyaliwo ekiriwo n'ekiribaawo kubanga byonna biri mu fayiro ye. Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kwerabira we yateeka fayiro ya kintu ate tesobola kumubulako yadde nti anaaginoonya nga bwe tunoonya ebintu nga bitubuzeeko. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الذي جعل لكم الأرض مهدا الله يبتندر انسين ناجفور ماليرو nemubeeranga muyagalirako muzanyirako mulundirako mukolerako buli kyonna kyonna kye mwagala. wasalaka lakum fiha subulan n'abateerako amakubo ge musobola okukwata ag'enjawulo nga muyiggaako okulya musobole okuwangaalira mu bulamu obulungi. abalala bavubi abalala balimi abalala balunzi mu ngeri ez'ebika ebyenjawulo buli omu ngeri gy'asobola okubeera ng'asobola okutuuka ku kiyimirizaawo obulamu bwe. Allah subhanahu wa ta'ala yabibakolera ku bulamu bw'ensi. wa anzala mina samaa'i ma'an Allah gwe tuzza okukusomesa yo yassa amazzi okuva mu bbanga. fa akhrajna bihi ne tufulumya n'amazzi gaffe ago ge tuba tussizza azwajan ebika ebyenjawulo min nabatin ebyebimera shatta ebyenjawulo. waliko ebimera ebyenjawulo ebimera ku lubaati lw'ensi eno nga bya bika bya njawulo birina empooma za njawulo wadde nga binywa amazzi ge gamu so nga biri ku ttaka lye limu. Allah n'afulumyamu ebika ebirina empooma ez'enjawulo ez'engeri ezitali zimu. kulu war'aw an'amakum inna fi dhalika laayatin liulin nuha. bwe tumala okumeza ebintu ebyo Allah n'agamba kulu mulye. war'aw an'amakum mulundireeko n'ebisolo byammwe ku midde egyo egitojjedde olw'okutonnya kw'amazzi. inna fi dhalika la ayatin mazimamu ebyo bye tujja twogera mulimu ebyokuyiga liuli nuha eri abalina amagezi. Allah subhanahu wa ta'ala amagezi yagayita nuha olw'okubanga yanha sahibahu an irtikabi lkabaihi. amagezi gagaana nannyinigo okubeera nti adiringira mu bintu ebinyiza Allah subhanahu wa ta'ala kiyava agayita nuha amagezi agasobola okutangira nannyinigo okubeera nti takola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. minha khalaqnakum Allah atutegeeza nti mu ttaka eryo Allah subhanahu wa ta'ala kwabateera ebimera ne mubeeranga mweyagalirako nga mukolerako emirimu egy'enjawulo. Allah agamba minha mu ttaka lyerimu lyeriiryo khalaqnakum mwe twabatonda wa fiiha ate mu ttaka lyerimu lyeriiryo nu'idukum mwe tugenda okubazza nga mumaze okufa wa minha ate mu ttaka lyerimu lyeriiryo nukhrijukum mwe tulibajja taratan ukhra omulundi omulala ng'ensi ebadde ezingiddwako ng'ekiyama kiyingiddewo. Allah subhanahu wa ta'ala asaanye okusinzibwa ebisaanyizo by'alina obiwulidde bebyawukanira ddala n'oyo yali yeeyita Allah Firaawo mu ebyo byamuweebwa nga talinaako kyasobola kukola n'ekimu. si ye yatonda ensi eno si yatonnyesa amazzi ate Allah subhanahu wa ta'ala ye yekka atujja mu bulamu bw'ensi. kati bamuwa obubonero bamuwa ensonga
Allah subhanahu wa ta'ala ezimuyisa kamala byonna sosi nga Firawo bwe yali yeeyita nti ye kamala byonna ate nga talina ku ebyo kyasobola kukolako. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى walakad arainahu mazmu omusajja oyo twamulaga ayatina ebyamagero byaffe bye baatuwa okujja nabyo tubimulage kullaha byonna byonna baatuwa omuggo twagumulaga nga gufuuse omusota ne tumugirayo omukono nga gwakaayakana ng'omwezi byonna ne tubimulaga fakadhaba n'abirimbisa ng'agamba nti tumulimba wa aba era n'aguguba n'agaana okukkiriza nti ddala tuli batume. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال ناغامبا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا وزوي تولي gwe Musa alayhi salamu ekikuleeso yagala litukhrijana otugobe otufulumye min ardina mu nsi yaffe kubanga otandise n'okusaba babani Isiraila mbu obatwale tubatulugunyizza ebbanga ddene bisihirika nga weeyambisa eddogo lyo ly'otuleetedde ya Musa wange gwe Musa eddogo obulogo luyagala okuyita ebyamagero nti Allah yabikuwadde ekyo kijja tusobola okukikola. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى falanatiyannaka naffe tujja kukuleetera era nga tetukugamba tetusaaga bisihirin mithlihi eddogo erifaanana n'eryo lyoleese na wano tulina abalogo si ggwe wekka abalogo be tulina we bali ab'amaanyi faj'al bainana wa bainaka maw'idan njagala oteeke wakati waffe ne wakati we ekiseera ekigere tusisinkane otulage naffe tukulage ki kye tuli oleese eddogo naffe tubalina abalogo abasobola okukwaŋŋanga la nukhlifuhu tetwagala twawukane ku kiseera kye tunaaba tulagaanye nahnu ffe wala anta wadde ggwe makaanan suwa twagala tugende ku kifo ekiteredde ng'ennamboole. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى قال موسى ناغامبا موعدكم endagaano yaffe nammwe yawumu zziina olunaku abantu lwe babeera nga tebagenda kukola wabula bali ku lunaku lw'amasanyu nga beewunze bulungi nnyo bambadde banekedde batotobadde ebyambalo byabwe olunaku teruliiko mirimu lunaku lwa kuwummula lunaku lwa kwewunda abantu bonna banyiridde wa an yuhshara annaasu duha twagala abantu batandika okuyingira ekisaawe bwe tugenda okusisinkana ng'obudde bukyali nkya mu kiseera kya kalasamayanzi abantu bayingire ekintu kibeere nga kikwata omwaliiro abantu bonna nga tewali yeraliikirira lunaku lwa kweyagala lunaku lwa kubeera nti tebalina mirimu abantu bonna bajje beerolere. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى fatawalla firawu yagenda n'ava we baali ng'amaze okukakasa endagaano nti olunaku lw'ensisinkano lwe lunaku lwe lujja okubeera nga tekulikola abantu bawummudde lunaku lwakubeera nti bali mu masanyu fajamaa kaidahu n'akuŋŋaanya obukodyo bwe bwonna bwe yali asuubira okubeera ng'agenda kutulwanyisa nabwo thumma ata oluvannyuma ng'ekintu amaze okitereeza ne zimuleeta. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال لهم موسى nga bamaze okuyingira ekisaawe Musa ali ne Haruna be basiraamu babiri naye ng'enkuuka yonna eteredde abantu bamaze okuŋŋaana mu bungi so nga ate abayise mukitegedde nti yoyo gwe bawulira obulungi ye kabaka waabwe Firawuna abakoowodde nti mujje mulabe omulogo gwe tugenda okuswaliza mu lujjodde. Qaala lahum Musa bamala okuŋŋaana Musa n'abagamba wailakum bannange nno mugenda okuzikirira mufudde la taftaru ala Allahi kadiban mulekerawo okwogera Katonda obulimba nga mufera abantu fayushitakum Allah ajja kubateekako bi'adhabin ekibonerezo Allah ajja kubaleetera ekibonerezo ekijja okubeera nga kibazikiriza. Wakad khaba man iftara buli yenna agezaako okufera ng'agamba abantu Allah subhanahu wa ta'ala nti bw'ati naye ng'alimba agenda kuswala olunaku lwa leero. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا
النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم batandika okukayagana wakati waabwe ku nsonga yaabwe ekwatagana ne Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza kinga Allah amazo